All right. Banywanyi yonna gye musinziira okubanga mutulaba mbeebaza nnyo nnyini ddala mwebala okugoberera akanyomero kano n'abatugamba nti mutandise okubeera nga muyina bye muyigamu bye mubadde temumanyi ffe ekyo nno kye kigendererwa kyaffe beffe abatannaba kufuna linnya balirinda mu comments naye ng'ate tubeera ku SK Media lyonna lye mulituwa lye tuligenda nalyo oba bannakamwantette oba bannamwatulira well and good. However, nina okubajjukiza nti tutambula ne bannaffe aba Pride Microfinance very soon bagenda kuba bafuuka Pride Bank obeere nga munnange services zonna gwe alinayo akawunti teweeraliikirira tugenda kukyusa bukyusa bwe tuti akawunti yo ebeere ng'eyingira buyingize mu bank. By the way, Pride ebintu bingi muddeyo mulabe videos enkoze n'abantu ba Pride bano bye boogera emikolo engeri gy'osobola okubanga odiiringamu nagyo mpola nga tebakumenye kuba ekyewunyisa Pride Microfinance egaba ne loan nga ya agriculture. Wow. Gwe balage wogenda okulima season etuuke nona ssente ate nababuuza ebibuuzo ne baŋŋamba eno si loan gy'ofuna enkya ne batandika okubanja kuba bakimanyi season esobola okufa ebyo byonna babikonsidera batambulira wamu naawe okuva banange omufumbi abanja sente zigenda kugwayo Pride yawe yakusorting mbabuulire Pride bw'enaafuuka banka very soon mugenda kulaba kye bayita competition kale ffe tugenda kumulamu abannaaye ensonga endala nno eriwo mu mikolo wano nzize nkiraba emikolo gye tugendamu mutuuse ku kadde oyimbye n'obuyimba ze ŋŋenda nti eri taata ddala ŋŋenda ntyo nga sirina kye mutonedde abantu obasindise bagenda ebirabo bye ayi taata bikkirize ne taata taata yeesunga ne mutuula mu kidaala yawe obeera oli awo omu ku bazze naawe akabagwa banamutandika atogwe emmotoka tataddeeko solix n'obuzibu ojolo ogenda naawe ku mugolo waayo ow'emmotoka wamukozi otya emmotoka tagali ali mikolo Solomon tagali ali mikolo ebizibu ebyo bitutuuseeko emirundi mingi naye ekintu ekyo lwaki service provider ono tabaako na bugumiikiriza abamanyi nti ffe olumalawo okugjamu ebintu bwe tuti nga tumwerabira mwemba mwakimba mu bleaching endagalo gye twakoze nammwe twagambye nga sinaba kutikulako bintu mugenda kuba mumpa ssente zange no waliwo sinaliyo eno omufe omusajja omu eyatukola ekintu ekyo yalwisaawo n'ebintu byaffe infact twalina okuzanya ebintu bingi kuba aba traffic bamukwata n'emmotoka ne bagiwalula ne bagitwala ku poliisi naye nga yagivuga akimanyi eyina ebibulako ffe n'ayagala alye ssente zaffe ffe tutuuse tumuguwaayika tuggyemu ebintu nti ate musooke mu mpeezi zange tumuguwaayika tusooke tumale kino ani aba omusobya owa traffic gwe yakutte n'otatuusa bintu mu budde ffe kwesiga kuba yatuuka tetukyamuyinamu bwesiga olugamba oba obadde obibbi Uncle Solomon nno oyo muveeko yafuna ebizibu nga binnyonnyolekeka naye nze ow'emmotoka ku mukolo ogumu yagaana okugisimbula n'okugiggulawo bajjemu ebintu ng'abanja ate awo wonna era tuli ku mabanja ne tumaliriza ne tumala akabanga kasaawa ng'emu kitundu nga enkiiko bwe zituula 3 4 5 6 basala ki abako naye to begin with bw'oba tonnatuusa kukola mukolo togukola kyakuli bw'otuusa okukola omukolo tolina gwokolera Solomon kusanyusa kola ekijja mu busobozi ebintu okugula obuguzi mmotoka tujjeyo ebintu byaffe anti kakati Solomon abantu bano njagala mbayambe ekizibu ensonga zonna ze twogerako tuzive ku mulandira bw'oba tonnatuusa kukola mukolo togukola bw'oba tusiza okukola omukolo gwe weetunulemu okole omukolo ogujja mu busobozi bwo ebintu bwe mbanga kayongeza keeka n'abisobola ze nnina nga ntwalaako mulekeraawo okwekaka ebintu bye mutasobola mu service industry ey'abaweereza bonna abaweereza ku mikolo nga bw'obamanyi aboogezi abatimbi abafumbi ab'ebifaananyi abaaki bakatumwa
abayimbi okakasa nga sente zaabwe olunaku we lutuukira nga zonna ozirina abantu we batukyayidde mu kusonda enjawulo ebeera bweti mu nkwataganya y'emirimu kati kanjogere nga event planner nze emikolo gye tuba neginga soomwono okimanyi bulungi nga tetugenze kwogera nga kuno oli atugambe twagala otuyambe otumanejingira omukolo gwaffe gutambule beat by beat okimanyi bulungi enkola ebeera nti gwe wasasuddeko ekitundu tugenda otutuuka ku lunaku olwo lwennyini olw'omukolo Solomon ku makyango mpadde ebbaasa z'abantu ne waliwo ate abateetaaga kumalayo ku lunaku Solomon yasigadde abanja miliyoni 10 nzirina ozimpadde era agumira ku kigambo kyange ow'emmere era n'endagaano gye wakola naye ng'oginyinyonnyodde nti ow'ebifaananyi ku lunaku luno bw'atuuka mwongerayo miliyoni 2 miliyoni emu ebulayo njaggimuwa nga buli kimu akireese obanga amaze okujja ne tulonda mu bifaananyi olwo aba akola waaka akola ki asembayo kyomuyimbi namuwaako ebitundu 5 ku bukadde bwe 5 namuwaako 3 obubiri abusanga wano endagaano yagamba nti olutuuka mbumuwa aboogezi olutuuka bwe bati nti ajja n'abako Solomon akwataganye nabo Andrew ali awaka naye atuuse olulaba omuko yamuwa balance Solomon nankubira esimu nagamba muganda wange sumulula emboozi sente zikoze eki zituuse beziba za account nga ffe abakozesa za accounts account zituli mu ngalo oluziteekayo bwoti nga wali bank esoma nga Pride Microfinance empereza message kisebo account akiba account bakutereddeko balance obukadde 3 yabutaddeko ye Solomon naye abatuwa emikolo twogera nabo ne tukkaanya era ne bakkiriziganya bye tukola ki bye tukkaanyiza nabo ne batuka ku last minute kusawe esembayo ne beekubya yaka wayogedde ne Solomon n'atandika okujuliza mwanyina kakati tokubiranze kubira mwanyina ze mama Irene yayina balance okubira mwanyina okubira mama Irene agamba ate twaziwadde taata okubira taata gamba ate lindako maama nze byonna byajjeko nabirekedde nnyamu bakwetolooza odda ku ki awo otandika naawe okuluzinga trust mu baki ne concentration omusajja avuze emmotoka erimu ebintu byonna yali ayabadde abanja miliyoni emu mwakkaanya olusimbulanga omwa miliyoni ye omukolo gutambudde bw'onoomala okugyamu ebintu onoomuwa sente ze asinziira ku kikyagenda osinziirako kubanga emirimu gino tugikola ku mutual trust nti kampuni ntono nnyo eziwandiise endagaano ne bakirayanti abo obalaba mamya Irene tebaagala ndagaano omugambe nti nsayiningirako wano ye abayagala kimu kusasudde nkwe receipt nze olwaleero bwe mba omukolo gwo nina gwetegekera weeks 2 n'oziyingiramu nga tonnampa ssente kuzimalayo omukolo gwo nguvaamu kuba oba ogenda tompadde budde bumala kweteekerateekera sigubeeramu psychologically obutadde mu mbeera egenda compromisinga brandi yange ba service providers tebalina nnyo buzibu obuzibu bwa service providers bujja nga gwe client ovudde ku ndagaano gye mwakoze eki gye mwakkaanyaako nti olutuuka ku site nze bwe mba nasigadde mmanja ng'omwogezi waŋŋambye omugole gwe ndaba njagala ndaba omugole naye Solomon akimanyi otuukayo ng'omwogezi ne bagamba omwogezi bakyamukolako mu kisenge kye tebakkirizaayo muntu naye ng'obedda mwogera alinda esimu azikwatira mwogera bulungi alinda akakase nti otuusa akyusa olulimi olwo baviirayo muganda we ssenga we maama we maama ng'obanja bubi awe balaba nti obanja bubi mu miliyoni 4 ze mwakoledde Solomon 5 twabawaako 3 mugumiikirize 2 ze zinaatubula ebyo mu bizinesi tebikola kuba nange yora ebweba emmanju omusolo siginnyonnyola ebyo oba okitegeera kati ba clients bataddewo embeera ereetedde ba service providers okulemererwa obbawa kye baagala nga bo bennyini be bava ku ndagaano bwe bamala ogivaako ne bafuula ba service providers ki ababi nze era ku mukolo ogwo obwama bwatuula ne bagamba
yogerako nenanyina wakati ngamba mwayogera ndagaano ki endagaano twamugamba tugenda zimuwa nga tetunnasimbula olumala okutikka kiki mwakikoze mwesonde sente mukole ki naye nga gwe weerabidde ssebo gwe alowooza nti ate ne bakira nti mulimu abalimu olubulooka nsonyiwa okukozesa ekigambo ekyo naye babulooka abantu abakola ebyobwabulooka bw'ettaka bulooka bw'abamotoka bebrandinga nti omulimu ogwabwe gulimu obuyaayi kiringa abatakisi n'ababoda buteewala bayita baana ne bwaba musajja mukulu ti bye bakola bonna byakyana kito okitegeera kyovula bwe tuba tubogera omwana wa boda omwana wa takisi bannange ti bo nabo bakyenyumirizaamu kati n'abantu abamu bakuliramu embeera y'ekibulooka tebatya kuswala kati omuko ddala nga owulira otya sezaalawo okumanya nti ssebo babadde bakuleega ebikya lwa butasasula mmotoka omwogezi yeekyanze naawe lwa butamumalaayo okitegeera owa kameramaani yazikizza ebifaananyi lwa butamumalaayo ekifaananyi kikyo nze era by the way omukolo ogwo naguvaako ne ŋŋamba omwana w'omusajja ono ng'alinga atomedde bali ffe tukola analysis ku mikolo nga omuko waakoledde kino ate ekyewunyisa nga maliriza nzire mpamayarini akazindaalo abantu bano ababeera mu nkola eno baba very comfortable nga yali abawerekeddwa omuko bali eri bakukuta baganda be bachairman organizing committee atudde wali bwayongeramu ng'atudde atudde kyaziyazi omugumba kyatuula ku mmere yabba yatudde ati yeegazaanya bw'akyuka enaba ebifaananyi n'okuwododa awododde ali wali ne mukyala gwe bwe bakuba ebifaananyi naye ng'ekiri eno emanju mu paakingi abalala bonna bazikirika omwogezi azirika nze bwapita mugandange kirimu si bwakuguma abantu abakola embeera ye nkugambye babaamu olufere omufere tatya omuntu alimu engeri y'ekibulooka ekiviyo ekifere akulaga tafa talina kikola ki naye nga banne bali eno bakola ki n'olwekyo ba clients okwewala ebintu ebyo ebituswaza omutimbi yajjeeko amataala ow'ebidongo omukolo omulala gwe naliko toyogerayo muganda w'omugole yennyini mwannyina gwe yawa okukwasaganya ebidongo sente zonna n'azimuwa mwannyina sente n'azirya bw'azirya ab'ebidongo bamugamba leeta sente bwabuzaabuza nga bakuba naye ne bamanya moment eruma omugole abajja Irini wange mama Irini bisandisamu awubi akakono awulula mu ow'ebidongo n'abijjako masanyalaze si masanyaze omwana n'ensembero manyi mu events planning and management tulinamu emergency embeera eyo ffe tukiyita okumanaginga embeera waliwo okumanaginga embeera emergency response ku kiba kyonna ekiriwo ate n'oleka abali ku mukolo nga tebategedde nti wabaddewo ekiwabye musembera ngamba muzeeyi bano abantu obalaba baatuwaako kitundu naye gwe baatukwasa tukolako bwe twogera naye atuvuma buvumi atuwoggolera bwogolezi kaakati katubakwatire wano nenkitegera nenumba omugwe nemugambye ekiro kyekiro mwanyoko namuyita ng'oli sente alabika naye mu mukolo gwa mwanyi naye akolamu omukolo omulala ozagenda omukola ku bidongo nga landiroodi amubanja nga nekabaludde okulya ku nnyama nazitwala n'abala ebibye nemugamba omukolo gugwo sente ozirina nti ye kweziri ku simu nti ye abaana baleete essimu tujja kwesootinga ng'ozeeyo okukyusa tujje mu nnyumba tubisootinga naye tuswala abaana muleete essimu kacakacakacakacaka nanyiga neyaleeta mobile money yatuyamba ensonga netukola ki n'olwekyo one basabisa ovaida mukanye era mukolere ku ndagaano ze mukanyiza nabo tumwogere nabo bulungi bwabaawo ekikyuseemu mu byaki kyakubira emikolo bwe giggwa tetulina we tubanoonyeza emikolo bwe giggwa tetulina tukola ki ate walifa aboogezi obukambe buba bamala okukasukira ebitaabyo bye bapangisizza wali omwenge bagumazeemu so ebyo nze bwe bitolo bikola ki bwe biri Mami Irene ninayo era ekibuuzo naye bwe munawuliriza Mami Irene nga mpulira kijjaawo nga nze nkireeta Mami Irene kakati leero ogenda kuba wanjawulo ku mulamwa omwawukanyeko ngenda mwawukanako partly but again era okkanya siwakanya kyayogedde kubanga kituufu Uncle Solomon mu bulamu n'oba oyagala ekirungi ebirungi babikolerera by the way so bw'oba oyagala bakuwa ekirungi naawe satisfy them basanyuse naawe bakolera ekirungi muntu bw'aba abanja ekyamazima
ne wabanga gwe mwogezi naawe okimanyi ng'obanja nga tegwa okubira essimu atandise okuteekako embeera naawe oyinza okwogerera obubi naye omanye essanyu eribeera mu katebe awo nga bakusasudde bakumazeeyo tobanja oyogera notekamu n'ebisoko si kweyogera oluganda luli lwayita olulasangeyo manya omugagga yasasudde yabikozeeko naye bwoba banja bamu nakano after all okitegedde kankube biggwe so naye mu mbeera yemu ngenda kuddawo okusaidia abantu baffe bano tubeeremu ak'obuntu emikolo gino ogiraba ebintu bimanyi okusoba Mami Irene, it's a business. I know, I understand very well. Muli masanyu amo business. Waliwo ebisobera. Waliwo ebisobera. Wakimanyi nti n'abantu omuntu basobola okuwasedde ku lunaku olusembayo ku mukolo. I know. Naye kankuteeke mu scenario ni goba oyingira supermarket n'owundulula ebintu by'abandi n'otuuka oli okwekwatakwata ng'ebyaddala sente bwe wazijjeeyo mu kameeza waziresse ku buliri. Era obizaayo mu masa. Batwala olireeta. Kati supermarket sina agreement nayo. Supermarket nyingi. Agreement ya mwewe eri gy'otategedde. Tibwoyingira n'ofunayo pe yogo. Naye nange okumalayo ebiseera ebisinga okumalayo mbanyi n'osooka okakasa nti tosasulangako omuntu kintu n'omumalayo n'atalabikako. Ekyo kibaawo. Thank you. Kati nange assurance gye nina kulinda otuuke. Owulira? Kati wano bw'otuuka oyinza okutuuka nga waliwo ebyasobye. Anti olw'esente ate ne muziteeka mu birala. Ng'olina okubeeramu n'ak'obuntu akagumiikiriza nkuyiye bwe nkola ki? However, abamu boogera bubi. Omanyi enjogera eno ffe tulina gwe twabanjako omukolo nga tukozaako obuntu. Yali agenda tuyisaawo. Olw'okuba yali atubuukingiddeko omukolo omulala mu famire nemugamba kati ziri kasoko tuwaako dikosi oddemu obuukingi yali wakati otherwise twali tuyisaawo kakati nekyama Mami Irene saagala wakana naawe ow'emmotoka endagaano egambye olumala okutikkampa avuze ebintu abituusiza tugenda obitikulira lwaki oba omulinza simulinzizza naye nyinza okuba nga mubutuufu ekibalo kyange bwe nabadde nkibala nga si bwe kyakoze oluusi nga neerabidde ogenda microfinance bampeyo kalooni nesootinge mu bintu ebiguka tebiraze nga bino kitegeeza omukolo tewali ready for it guyimirize guyimiriza kuba gutuuse deeti ewedde deeti ero fe ba service providers tetusobola kugaana kuyimirira naawe mu mukolo kati wulira bw'oyimiriza nga tugga deeti endala eriwa siwakanya nsonga zammwe entuufu naye kyeŋŋamba kine wano mu kulemerwamu okutonotono lwakuba nti ekizibu naffe abantu abalemereddwamu twogera bubi ye problemu yaffe omuntu aze okubanja omulaze ng'obusente bwabanja buli obutenennyo obusente bwo ku miliyoni 5 buba butono bumpeezi ku miliyoni 5 zonna z'obanja bwoti ababanjibwa nti n'enjogera ekola etya ng'okimanyi nti omuntu asobola okusweet talkinga bulungi n'ayogera naye bulungi ng'omuntu n'omutegeera era n'omukolera ebyo naffe tubikozeeko bwe bigaana Madamu Irene jangu ffe tetuli ba ku street ofuna bulungi jangu ku office tukole endagaano bwe tukola endagaano eri written kwengenda osinziira okukubanjiza nsobola okukukolera kiba fomo naye abantu bwe bati abatera okweremerera ne balowooza nti bajja naffe tukaluubiriza obulamu balina ekibeera kibataddewo ekyokulowooza nti totegeera yetya bw'okubira Solomon nakusindika wa Irene bw'okubira Irene nakusindika bajjajja mu kyalo bw'oba ewaziwazi wate naalunda ne batandika okumanejingirawo paka lwe bikola ki lwe bikutama neze nkizaayo wali oba tonnatuusa kukola mukolo tokola bw'oba akola mukolokola ogujja mu ki mu ssente zo nze abantu abakoze emikolo egijja mu bajeti zaabwe mbalabyeko nga tebabeera stressed okitegeera nze nakunyumizaako omukolo omwana yakola omukolo nga gujja bw'obanga okola omukolo tolowoolezanga mu bantu byakusonda era nze abantu mbagamba bwe nti akosolo Mami Irene ondaba nina mikwano gyange wano bemmanyi nti asobola okumpa akakaddo asobola naye sinza atandika kukola mukolo nga ndowooleza ku ssente zaabwe tekisoboka actually for proper planning nekino abantu kankibagambye bw'otuula bwoti gwe mu nnyumba yo mu ddiiro lyo mu mutiigo wonna w'otuula n'olowooleza ng'ogenda kukola mukolo n'oyo munno n'otuula naye Solomon n'otuula ne madamu nogaa kakati ngenda kuba embaga enjogeredde ez'abannange
nange kati essaawa nkole embaga yange kituufu bajeti gy'okolanga sooka okakase nti olinako ebitundu 6 ku 100 ezo ozirina zizo binafusi ti ku miliyoni 10 anze mwanti kwadde 10 ku 10 njagala obeereko ne miliyoni 6 60%. 20% niyo biba biganye bitya okugyako nga naye tolina mikwano emikwano eya assurance gijja kuba tuyingidde 80%. We can adjust the budget to fit from 100 netukolera ku 80% era n'ofuna ekirungi ky'okola ki obuzibu bwe tulina mumwe abategeka emikolo nga mulinga abakakibwa obukakibwa kwe kulooza mbu ogenda bala emikwano ku budget eyo omulabe ye miliyoni katugambe miliyoni 5 akoze omukolo abaako n'obukadde bwe 6 ninako obukadde bwange 6 obutandika endala ani agenda ozikuwa omukolo ogukolera ani n'alyoka akuba omukyalo omuwasiza ani omuyimbi omu yabuuza munne tubeere siriyasi omukazi agenda muwasa naani gye munaabeera ewammwe tunaabangayo oba kitegeera bwe mbanga mpulira njagala kubaako naye tukubiriza okuba ne social capital guys nti ye capital atandikirwako naye si ye capital alina okubeera nti guaranteed nti waali okitegedde naye era tumuwa percentage ekiri kyekugambye nti kwa 100 gy'obala nze social capital yo ngisuubiramu sure deal 20% fulfilled pledges and commitment. Okitegera kati gwe bw'otuula eri ogenda kukola omukolo gwa miliyoni 5 nodde eri n'onyumya mu basajja ninako miliyoni 6 tutandikirawo ogwo omukolo tonnatuuka kukola mukolo. Madamu yaŋŋambye alinayo enkaaga lye ku akawunti emitwalo 6 agenda funa ekibiina ajja kweyambaza ne mulyoka mutukolera budget nga tulina n'okugula sokisi z'omugole bino byolaba ebyetuswaza ku budget y'okwanjula n'oteerako keesi y'omugole gw'omusajja omukulu ategeera omutwalo bagusonda batereddeeko nakitanda kwagenda kusula wuwe waliwo ebintu byetutateeka ku budget abantu bibakola malayo mama kuba munange narongo bakube obasobola omusinga okwagala okuba egundi enzikiriza yaffe eyabalokole bawasa oba bafube tebanneteekateeka kati nakola budget ng'akimanyi kweyo budget kwe kuli n'obuliri mubalokole basondera abaana otandika amaka they do that but it is wrong baba tebannatuuka baba tebannabakutuuka tutwogera mazima twate tubakuba muba temunnatuuka tonnafuna na buliri kwowasiza we n'obuliri kwogenda ozaalira abaana kati mu mbeera eno yonna gyogerako bwetuti bannaffe temutunyiigira naye neyo munanyiiga temulina kyakikolera kubanga ffe bamu abalina obbagamba ebituufu ekikulu mu byonna mukazi gwe agenda okufumbira omusajja ono puresha omusajja alekerera okusasula emmotoka ereeta ebintu ewammwe bugwe sente bazikongera ozisse ku makeup ba ku nviiri please budget emwagezi nayo genda naye omanyi abakazi bateeka pressure ku basajja sente zino ziwambadde makeup yanyogedewo emitwalo 5 emitwalo 5 yagibula ku mmotoka musajja wattu omugole alina ofuluma nga anyumye n'azikwata kakati akaluma kankababuulire mu mikolo owomuruka abanja akakadde n'oleeta omuyimbi ow'obutaano naye nga yasasuddwa tabanja ow'emmotoka abanja kakadde omwogezi abanja 4 ne wasobodde ogenda mukyala wo oli gw'oyagala osanyusa yasobodde okuleetera ekirabo eky'okutonera nga kya miliyoni 6 ne gwamu omwogezi abulakaana tebakoze eki ow'emmotoka abanja ki ba service provider batabamalaayo mwekyange emikolo bwegiggwa teryasasula omwogezi ngusitukemwawo wakati gwe tuuka ku site waba talinakuba totuula ku ntebe kukwata kazindaalo nzamuleeta nsigala mu mmotoka yange tojjula nina ow'emmere era atajjula nina omutindi gwe mmanyi abako twali tuyingira akyabanja miliyoni 2.5 abaana abatimbi ne basitula obutebe ne babujjawo
abako nisooka tutuya ne tudda mu parking ne tuzisonda ne tubasasula n'olwekyo nga mmaliriza ate bane mulekerawo tusondeza ku mikolo temutusonde mutuza mukukulu musooka muddeko mu parking tusondeze baasa ebintu byokutuza mukukulu mutuza tisirabanga nyimiriza mutusonda nga si mwannyoko ng'olina obusungu saakalire ddala obugwo bwe gwaggwaffe egitalina gwe tokyafaayo otulemese otukanzeemu kale basebo mukole ku mikolo banaye mungabe ku bimuli bannyinaze mumbakoye mwaka guno naye gwe nkwesiga ono gwe sinnategeera tonantegeera mwaka guno tonantegeera otya omukolo gwaddi yakusampolira alina gwe yakolako akola gwakubiri nakola okubatiza kw'abaana n'abaana kale bannaye abalungi mwebale nnyo okubanga nate musazeewo okutweyungako emiramwa tukyalina mingi tujja kudda n'omundi Pride Microfinance mubeeyune nnyo Mimi's Glam Nacha Ebo ne bannaffe aba Tokia Events abogezebwa ku mikolo n'okuteekateeka emikolo enamba zaabwe zonna zibadde ziyitawo throughout the program tunulayo butunuzi muleete emikolo mufuna amagezi gaffe ku bwereere weewaawo emikolo tubakolere kale bannaye okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abatukuumire.